Alright, amanya nga buli Jose nze yekolera musiye mutya baganda bange ne bannyinaze. Naffe gye tuli mpola mpola mzee dunda akyalunda atuuka sheyalinga. Ogwange gwa kunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ogugo gwa kusaasaanya bubaka buli omu asobole okubufuna. Naye olunaku olwaleero Dr. Stella Nyanzi gwe tugendo yisaamu eggaali era gwalidde empanga oluvannyuma lw'okuzannyiranga mu struggle eno ettisizza baganda baffe ne bannyinaze ebbisizza ensi yaffe. Bannayuganda babonaabonedde ku mulembe gwa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Maliki Kashi Walumbu yensanyisa okulaba gwasoose. Kakati gwani ate avaayo okuteeka emisanvu mu kkubo lyabwe libanoonyezaamu enkyukakyuka amanya bampita yeekolera atuuka sheyalinga wamma bange ndyose ne mbasangawo nga nti okujjula ebitayidde kuva ekyaggwe nakutte esooka ewaffe bukunja ku nguzi omwenge guno gunnyumira nnyo naye leero nsibye sigunywedde muleke kukayita katwewunguka kunywa tarataratatata ewannagaggaddiikuula yeekolera gye yalinga pakasa bambi yabwe mulanga ekyalo ngamba oyo Siteera Nyanzi naye olunaku luno olwaleero njagala mmuteekeko omulayini alyoka akitegeera amazima nti wadde muulalu naye eriyo abalalu okumusinga. Sheyalinga vidiyo gwe yakatwegattako Fuma Joseph nsanyisa okulaba Lule John Kizito mwenna nsanyisa okubalaba atuuka sheyalinga vidiyo ndyoke nkukunamize omukyalo ono Dr. Stella Nyanzi hali mu kumalako bannayuganda emirembe abanoonya enkyukakyuka. Nabagamba mu abagenda bagamba mbutuleme kulumbanga bannaffe abalaga nti bali mu struggle mbutufokasinge ku Museveni. Omuntu avaayo n'ajemesa abantu oba n'alaga abantu nti sima tuli mu katemba mu struggle eno mufiiridde ne bannaffe mbutuli mu katemba oyo tabeera wa muffe. Nkiddamu omuntu avaayo n'akola statement Stella Nyanzi gye yakola nti tuli mu katemba mu struggle muno omufiiridde ne baganda baffe ne bannyinaze oyo lazima tabeera wa muffe. Kakati munzikirize mu bitiibwa ebiyitirivu oyo muyiseemu eggaali. Era nabagamba bw'oba ozimba ennyumba mu kifo ewali enkuyege bwe kitandika osala enkondo ze w'akasimba okugenda otengerera ennyumba olina okusooka n'omuzaamu omulimu gwo gw'okuzimba n'onoonya eddagala ekkambwe ly'ogenda okufuuyira enkuyege ezo osooka ozitte then oddemu ozimbe bupya ennyumba nga tewaliiwo kisala nkondo zaayo. Kakati kyekino kyendiko olunaku luno olwaleero amanya bampita yeekolera atuuka sheyalinga ogwange wakunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne ba agenti be. Dr. Stella Nyanzi wagenda n'obuuza ekibuuzo nti omwaka tunaatera okugumalako ogwa 2021 naye mission 2021 etuuseewa. Nzize ne answer yo tuula mu disciplinary committee. Waliwo ekirwadde ekyazinda ensi eno mu mwaka gwa 2019 kye bayita COVID-19 oba lumiima mawuggwe. Ensonga lwaki kyatuumwa COVID-19 kubanga kyajja mu mwaka gwa 2019. Olwaleero tuli mu mwaka gwa 2021 tugenda 2022 mu bufunze kyakamala emyaka emeka? 3. Naye tetuyinza kituuma mwaka gwe tugenzeemu. Tusiga tukiyita COVID-19 tetuyinza tukiyita COVID-20 tetuyinza tukiyita COVID-2021 era tetugenda kiyita COVID-2022. The reason why eno mission tugiyita mission 2021 gwe mwaka mwe twawangulya nakyemalira mu butongole. Kakati emyaka gyonna tuli mu kulwanirira obuwanguzi bwaffe era mission eno egenda kusigala eyitibwa 2021. Sharinga video gwe yakatwegattako mission eno tegenda kukyusibwa linnya egenda sigala eyitibwa 2021 even though ekintu kino tugenda kivunula 2022. Mark my words omwaka 2022 Uganda lwegenda okukomekkereza obufuzi obukyamu bwebaddemu okumala emyaka 36. Nkiddamu omwaka ogujja Uganda egenda kwenunula naye era obuwanguzi bwaffe bugenda kusigala buyitibwa
mission 2021 nti emaze okugusibwa wadenga tebwatuukirira mu mission 2021. Mission 2021 gwe mwaka mwe twanafuyiza gavumenti ya Nakyemalira completely ne tugikuba akalulu. Kakati ogusigalidde kubanja buwanguzi bwaffe na kuginafuya okulaba nga bannayuganda bafuna obuwanguzi bwabwe obwo bwe beerondera ekyebayita mission 2021. Oli mu FDC naye teweerabira nti ekibiina ky'obaddemu okuva mu mwaka gwa 2001 kitugamba leero lunaakola ki? Agenda okuva mu mwaka gwa 2001 mujje mulonde ku lunaagenda ne tukamuyiira ne tumala okulonda obuwanguzi bwaffe n'obutunda ne mu butunda Besigye n'abutunda ewa Nakyemalira. FDC eyo mwoli n'atukomyawo 2006 n'akola kyekimu, n'atukomyawo 2011 n'akola kyekimu, n'atukomyawo 2016 n'akola kyekimu. Kaakati olwaleero mwabamaze emyaka 2 nga muwuddisa bannayuganda nga mubasuubiza empewo bamubalondeseza babakubidde emiggo mu kampeyini olugira mulabe babazize babatuguddemu nga mugamba akalulu tekatwala Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ffe twakatuula mu driving seat eno gye mwagala tubuguutanire ensonga. Olwaleero tulina ebizibu mu Uganda ng'ekizibu ekisooka ye Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu ekyokubiri be bali mu opposition abatali mu opposition nga bakolera Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni be bawuddiisa abantu nti tuli ku nkyukakyuka kyokka ng'ate ekyamazima amazima amatuufu bali kubanyigiriza. Mwe mubadde nga muwuddiisa nti muli mu nkyukakyuka ate ng'ekyamazima amatuufu mukolera ttiimu banyigirizi. Dr. Stella Nyanzi gw'omukyala amaze mu bufumbo emyaka 2 nga tozaalira bbaawo oli mu kubanja ffe omwana abaakamala mu bufumbo emyezi 4 oba 5. So kanga ate nekisinga okwewunyisa omwana azaalibwa mu myezi 9 but Stella Nyanzi tulaba tuli lubuto. Yo lwamulema okufuna mu bufumbo ntegeeze FDC leero tulaba tuli lubuto. Naye ye amaze mu bufumbo emyaka 2 ali mu kutubanja mwana. Olubuto lumala emyezi 9 gwe mu myezi 5 otubanja otyo omwana tewaaye nga tozaala. Mubadde mu opposition emyaka 2 FDC gyentegeeza mutulimpye mutukoze biki bwe bufumbo bwenjogerako obw'emyaka 2 mumutazaalidde mwana kyokka nga mulimba omusajja nti ndi lubuto ngenda kuzaala emyezi 9 bwe giggwako ne mwebulankanya. Olwaleero olubuto olwaffe abantu balulabye lunaatera okwengera lunaatera okuzaalibwa ate mmwe mutubuuza olubuto. Abakamala bufumbo emyaka 2 olubuto leero mulubuuza ffe. Muleese ebisinde nga mutuga bigenda kujjawo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni woko tuwaaka ne mutambuza abantu n'ebigere kyokka nga ate mu obudde bw'ekiro munoonya parking nga mugenze ku ikotooli eya Besigye ne mutambuzisa abantu ebigere abantu ne bakubwa tear gas abantu ne bakubwa amasasi live bullet abantu bangi abalugulamu obulamu. Bizinesi z'abantu naddala mu bitundu by'okukaleerwe abakyala abafumba emmere mu kimanyi nti bw'ofumba emmere leero n'otagitunda oyo kapita aba afudde kuba tebagitereka. Tolinga mutunzi wa bikopo na masowaani oyo kapito aba afudde. Era abantu bangi mu bitundu by'okkalwerwe naddala ne Makerere abadda mu kyalo naddala abakyala abafumba emmere. Olw'ensonga mwateeka obwegugungu mu bizinensi yaabwe n'eyo strategy yammwe simanyanga woko tuttooyi. Woko tuttooyi mwatulaga nti yenkola yokka mwe tugenda okuyita okununula bannayuganda baddizibwe obuyinza bwabwe. Ne mutuvuga ne tugenda mu 2016 olwo tuvuddeyo mu woko tuttooyi. Bwe tugenda mu 2016 ne tukuyiira akalulu n'otugamba kiggwa leero Besigyewo twamuyiira akalulu kuba mwatugamba mmwe ba Dr. Stella Nyanzi nti kiggwa leero mwatuweeweeta ne mutuwambusa obuliri tukole sexy nammwe naye ng'ate ekyamazima mwali temumalaako. Mwatwesunza
kubanga mwaleta n'engombo nga mujijja mu kayimba ka His Excellency Bobi Wine nti abaaye mwategedde kino kiggwa leero abaaye kyaggwa tekyagwa sharinga video gwe yakatwegattako mbuuza kyaggwa oba tekyagwa Dr. Stella Nyanzi mbuuza gwe mwannyinaze bwe twamala okulonda ne mukola people's government era mwalayirira mu nsiko naye ng'ate ekyamazima n'okulayira kwammwe Nakyemalira yakumanyako kubanga mwali mukolera ye mbuuza people's government buweereza ki bwe yatuusa ku bantu people's government buweereza ki bwe yatuusa ku bantu yabaffe bw'oba wasalawo Dr. Stella Nyanzi noga genda mu NUP kangende mu FDC ebyewaffe obyagaza ki NUP yali nzigule nogamba nze ngenze mu bakirimbanyi aba FDC ebyewaffe obyagaza ki mu makaga eriyo ebizibu ebinene nnyo kyekikulingizisa amaka ga neighbor naye omanye ebifaayo Dr. Stella Nyanzi mbuuza ggwe bw'oba oyina ebizibu mu makaago ebikulemye okumiringula kiki ekikuleeta otandika okulingiriza amaka ga muliraanwa wasalawo n'okwata ekkubo n'ogenda mu FDC ebyewaffe n'obyesonyiwa era n'olaga nti tolina interest mu kibinja kyaffe kaakati lwaki obeera olingiriza ekibinja kyaffe leero ne luli His Excellency Bobi Wine wamufuula engombo watuuka ne ku extent emukolamu ebitontome omuvodde okuva lw'olunaku lwe bakuba akalulu n'enkoona n'enywa omuvodde naye ekibuuzo kiri nti omulanga ki yakola ki wali ogenzeeko ewuwe n'agaana okukwaniriza nga ne lwe baakusiba mbwe mudde Nakyemalira mu 7 yali ddoboozi era effort ye gye yateekamu ey'amaanyi yensonga lwaki olwaleero oli muyimbule yensonga lwaki olwaleero tokyali mu nkomyo kubanga Nakyemalira yali amaliridde okuteeka mu kabula muliro omusajja oyo ye yatambuza enjiri eyo yonna mu bazungu nti e Uganda eriyo omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu eyaggalirwa Nakyemalira olw'okubanga awakanya enfuga ye embi His Excellency Bobi Wine n'ateekawo akazito Nakyemalira n'afuna amasimu okuva mu gavumenti z'abazungu nti ta omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu gwe wateeka eruzira era nzijukira bulungi abamu ku baakwaniriza yali His Excellency Bobi Wine yali akwesunza oba osanga ng'ogenda kutwegattako naye gwe amagezi kye gaakuwa n'ogenda mu bakirimaanyi aba FDC ebizibu ebyakukwatirayo okaaba nabagamba nti guno omuyaga oguliwo ogw'enkyukakyuka olwaleero baguyita eryato lya Nuuwa omuyaga oguliwo ogw'enkyukakyuka olwaleero mu Uganda baguyita eryato lya Nuuwa oyo Bobi Wine ye Nuuwa w'e Uganda Mukama yamuloosa n'amugamba amataba gajja genda obuusa abantu balinnya eryato abaali abagezi balinnya eryato era abamu bali kubwa kansalazi balina amapaalamenti baweereza nsi mmwe abajeemu abaga akatugamba ngaani yekeekaani kano mwayagala okulippira eryato ng'ekyamazima limaze okuggalawo nga n'amataba gamaze okubayingira mu bulago naye ng'ekyo kiva mu bunyoomi amataba gamaze obbatwala olwaleero emizimu gyammwe giri mu kutululumira kubanga Stella Nyanzi mubaamu statement zaakola n'ogamba ono muntu mulamu oba mufu era ojja kwesanga wano ndi mu kuyombesa muzimu gwa Stella Nyanzi nga Stella Nyanzi omutuufu yafiira mu mataba kati emizimu gyabwe bonna abafiira mu mataba gye giri mu kutululumira naye ng'ate emiryango gyali miggule nga n'amataba tegannajja olukubakuba ne lutandika ottonyerera sheyalinga vidiyo gwe munnayuganda eyakatwegattako olukubakuba we lutandika ottonyerera omusajja n'akuba eŋŋombe esembayo munaalinnya eryato oba temulinnye abangu b'obutajeema baalinnya eryato era bwe buweereza bwe baliko mu bifo eby'enjawulo abataalinnya lyato olwaleero bali mu kukomina ntegeeza okukolima beba Stella Nyanzi olina eddoboozi
erisobola okuleetawo enkyukakyuka mu Uganda kkiriza obagaana. Naye nabagambako nti waliwo amaanyi agatayambi gego gokozesa okuyigga enkima ku kyalo jja nti ogenda Giryava, gego gokozesa okuyiribya omusoto ogukube ogenda nti ogenda gutunda, ojja nti ogenda gutunda. Kakati Stella Nyanzi amagezi gaga amangi gokozesa mu kuvuma bannankyukakyuka banno gateeke eyo wannakyema lya Yoweri Kaguta Museveni, then gagenda kubeera mo useful. But as per now omuntu akozesa amagezi ge okuwalampa His Excellency Bobi Wine ago geemaanyi agatayambe. Era ekibuuzo kiri kimu kyetuba tukuddiza nti mukulu maama okoleraani kuba otugamba olwanyisa nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Naye ate Mukama gwe yawandako eddusu nga ye Dawudi we Uganda His Excellency Bobi Wine okuba Goliath ejjinja era yagiri kuba kakati olwayo Goliath gye bayita nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eri mu kupapala enoonya gyefiira. Naye omuntu Mukama ate gwe yawa amaanyi ago omuliko omufutyanka mu bufunze ndabanga gwe akolera Goliath, ndabanga gwe akolera Goliath. Stella Nyanzi fesife twakurejectinga kwaffe tetukummanga ku kadi togisabangako ne tugikuma. Wabula bwe wagenda gye wagenda bannakampala be bakurejectinga. Teweerabira nti ekibuga Kampala kiri mu Buganda. Ekibuga Kampala kisinziira kiri mu Bwakabaka bwa Buganda. Era nga mu kyo mwe muli embuga enkulu ez'amasaza aga Buganda okuli Bulange Mmengo, okuli olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, okuli Amasiro. Ebifo byonna ebyenkizo mu Bwakabaka bwa Buganda buli mu kibuga kye wali osabye okukiikirira nga Women MP. Bannakampala olw'okubanga abasingamu okulonderamu kuba abantu abasinga abamawanga amala babeera Kampala naye balondere ewaabwe mu byalo. Kakati olw'okuba nti bannakampala abalonzi baamu mu Kampala bava mu Buganda baakirabanga ggwe tebasobola kukwasa kibuga musinziira Bwakabaka bwa Buganda okulamula Obuganda bwonna kubanga you a bad example not only to Ugandans but even to your kids. N'abaana bo banoonya kye bakulabirako kibabula kubanga osobola okusinziira we bali n'obula ekintu ekivve wano mu Buganda wadde weeyita Naalongo okuwemula abaana be ensinga yavaayo dda. Singa ekifo ekyo Shamimu Malende kye yakutwalako kyali kya buwemuzi titusimbyewo MP w'okuwemula mu kibuga ekikulu Kampala, lazima nkakasa tewaali badde akwesimbako era obululu waali twalidde endowooza na mutuleera. Obululu bwo obumotoka buno obutonotono tewaali sobodde bukuŋŋaanya. Mary kanjite na Mary emmeeri eyali sobodde okuŋŋaanya obululu bwo Dr. Stella Nyanzi kubanga waalifunye bungi. Kuba ekyamazima kiri nti mu ebyo ebintu by'okuwemula olimmo mpaawo akuwunyamu mpaawo akwesimbamu oli mukazi w'amaanyi nnyo mu kuwemula era sirabangako katyokedde nkula kutuuka wano muntu amanyi kuwemula alina biwemulo by'amaanyi biri ebigumu ebipya bikagagala ebipya n'ebyasookawo nga Dr. Stella Nyanzi. Era nze njogera mazima nga ntya Katonda nga sitya mu abanda bakulive eno. Singa Dr. Stella Nyanzi ekifo ekyo kwe yeesimba singa kyali kyakuwemula nze naali muwadde ttiiki kubanga ekyamazima awemula ebinnyumira. Naye okuva lwe kiri nti kyali kifo kya bukulembeze ate ng'omukulembeze obeera ndabirwamu abaana baffe mwe balabira ti omukulembeze teyeeyisa bw'ati lazima nga nze azadde ku baana sisobola nali sobola kukwasa office yawa Women MP Kampala ate era nga nze Omuganda akimanyi nti embuga zonna eza Buganda ezikola Buganda ezifuula Buganda ziri wano mu Kampala. Nali sisobola kukwasa kifo ekyo sheyalinga alaba video.
kali senga twali tunoonya muwemuzi ndayira okufiira mu kitooke kya Gonja Dr. Stella Nyanzi akalulu akange wali okawuse luva naye okuva kintu twali tunoonya mu kulembeze simuwemuzi mukadde wange Berideni twali tetuyinza kukwasa office eyo kugenda kutukiikirira mu parliament otherwise parliament etondewo ekifo nti n'abawemuzi bakiikirirwe nkulayirira ngenda kulonda era nja keera nnyo kulayini twakola ensobi mu Uganda gye tutaagala kuddamu be bantu b'e Rubaga South lwe baalonda Katolo bwama bidugu ono gwenda byakutte eddole mbwa kwaweweeta mukazi kafaananyi ako nammwe ndowooza mwakafunye naye nabagamba ekyatukozesa ekyo twali mu sizoni ya njala bwe mubeera mu sizoni ey'enjala mutandika okunoonyereza ebimererezi oba biyite bikyemeza mulyeko muwone enjala ng'emmere gye musize bwekula obulungi era bwe twafuna emmere ennungi tewali yaddamu kuwa attention gye bayita ekimererezi Katolo Bwama kubanga bwe twamulonda Honorable yawemula ebigambo nga kumanyoko ebigambo nga nnyoka obigambo kino ebigambo kino byebigambo ebyali biva mu MP wa Fifi Bannalubaga South kati twayigira mu nsobi eyo situkyayinza kola nsobi yemu kubanga ekyamazima abantu bulijjo ensobi mwe tuyigira mu nsobi abantu mwe tuyigira kaakati Katolo Bwama biso bidugu nze soyo muyita Honorable kuba si Honorable Katolo Bwama biso bidugu kuye kwe twayigira Mukama yamutuleeteranga ekibonerezo mwe tugenda okuyiga nga tusunsula abantu abanaatukulembera era abantu b'omu kibuga Kampala oba abantu ba Uganda tebakyayinza kuddamu kulonda muntu afaanana nga Katolo Bwama kakati ate bwe nkutunuulira gwe ne Katolo Bwama mulina so many things in common. By the way oli Naalo ng'ate ye mulongo kitegeeza oli maama we mufaanaganya ebintu bingi mwenna eweetaaga okwogera ekyamagezi mwogerawo kya busiru na kuwemula mwenna eweetaaga otuteeka amagezi ate we muteeka obusiru kakati Bannayuganda tebakyayinza kuddamu kola nsobi yemu Katolo Bwama nkugambye Mukama yamutuweereza nga ekibonerezo era twakisavinga ne tukimalako ne tuwenenyeza Mukama kakati Mukama yali atuteze akakodi akalala nagakamba weereza ekibonerezo ekirala nkakasiza ddala oba bayizi oba bayise testi gye nabawa naye alhamdulillah ku mulundi guno twayita ekigezo ku mulundi guno twayita ekigezo kanzije katono Mukama Katonda yakimanya nti twasobya Mukama yakimanya nti twasobya n'atuweereza ekibonerezo kye badda Katolo Bwama bwe twamala okukisavinga n'atuweereza ekirala bakiyita Stella Nyanzi alhamdulillah ku mulundi ogwo twakisimattuka wayogedde ku mmotoka era badde ng'ogyogerako nti maama eyajja okulwanirira abantu ye avuga mmotoka zitayitamu masasi ebyo byebibala ebibaawo ng'oyimiridde n'abantu ku mazima n'obwenkanya ebyo byebibala ebibaawo okuyimirira n'abantu ku mazima His Excellency Bobi Wine akakalabo ke twamuwa katono nnyo okusinziira ku mubiri gwayiriddewo Bannayuganda akakalabo ke twamuwa katono nnyo akakalabo ke twamuwa katono nnyo okusinziira ku mubiri gwayiriddewo Bannayuganda tukyamwongera emmotoka bw'eba ekulumya omutwe tugenda na sonda ennyonyi ejja paakinga ng'e Nairobi kuba wano temusobola gyekirizaawo emmotoka bw'eba yeekulumya omutwe tujja na sonda ennyonyi naye gwe teebereza singa naye wayimirira n'abantu singa oli ludda wa ebyo by'omubisi oguva mu kuyimiriranga ku mazima
mukulwaniriranga abantu mukubeererawo abanyigirizibwa so emmotoka ebalumya omutugwe ne beesigiwo ate katono nnyo kubanga fate nteekateeka yaffe eri His Excellency Bobi Wine ya nnyonyi fe nteekateeka yaffe eri His Excellency Bobi Wine omwagalwa w'abangi yakumugulira nnyonyi enno ku nnyonyi temugenda kwetuga bwetuzi ku nnyonyi temugenda kwetuga bwetuzi kubanga omwana tucyago fale tupulaninga kumugulira nnyonyi n'ekyo nkimanyi kigenda baluma kijja bagijiira mwasalawo okutunda entegeera yammwe wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mwasalawo okutunda entegeera yammwe mwasalawo okutunda bannayuganda era Stella Nyanzi mirundi mingi obadde ng'ogenda simanya ku Akero House nojja sente za nnakyemalira n'olya bannayuganda ne bakimanya naye Museveni oli musajja mubi nnyo abantu bonna abaali ab'ensa obafudde ebiwottononwa obafudde ebyonziira obafudde ebitagasa obafudde ebijjankunene nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni oli musajja mubi nnyo sharinga video gwe yakatwegattako munnayuganda munnange edda omuntu bwe yasomanga ennyo nga kiba kyakwesiima ku kyalo era nga tumulaga nnyo abaana nti olaba bona asoma ennyo ogenda kubanga Stella Nyanzi ogenda kubeera influential ogenda kubeera eddoboozi ojja kuvuga emmotoka ennyonyi ojja kuzirinnya naye ate ekisinga okubeera ekyennaku ebintu bikyuse nnyo ennaku zino ebintu bikyuse nnyo ennaku zino kubanga ba Stella Nyanzi b'ennaku zino ayi tokyayinza kubalengeza baana nti omuntu asomye aba atyo omuntu asomye yeeyambula omuntu asibye awemula maaso g'abaana be omuntu asomye ajjayo amabeera galinga enkota y'ettooke n'agakuba mu bantu kati mmwe tetukyayinza batwalanga kyakulabirako era muvumaganyizza ekitiibwa ky'abayivu kubanga profeso omulamba bw'aba ye Stella Nyanzi gwe nina okusongera ku baana bange basome lazima abaana baba batuuse obutasoma muli kyakulabirako kibi nnyo 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 eri generation eno nkiddamu muli kyakulabirako kibi nnyo 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 eri generation eno era situsasobola kubalengeza baana ti omuntu asomye abeeranga Dr. Stella Nyanzi naawe soma era nabo ne beegomba okusoma kubanga kakati abaana bakitegedde okusoma kuwunga okusoma tegakyali magezi olwekyo ekyokulabirako ekya Stella Nyanzi kyatadde mu baana baffe bo kati bakimanyidde ddala bakikutte bukusu ti okusoma tegakyali magezi okusoma kuwunga kuwenga kola biki naye nsaba Kalifomu gwe walya oyo yajungulula obwongo bw'obusome ogende bamunaazeemu n'amazzi otherwise onzijukizza enjogera abantu eyo Butambala gye baayogeranga eyo ewaffe gye twakulira nti okusoma ennyo kuwunza obwongo era buli mwana omulalu ku kyalo baatugamba ng'oyo nno gw'olaba yasoma alina diguli yasoma nnyo n'awunga nze saasooka kubikkiriza naye mbaga ebintu bye mwogera bya kisiru nnyo mulimba naye ate ekyamazima buli lwe ntunuulira ennyo Dr. Stella Nyanzi nnyongera okukkiriza ekintu ekyo ne ŋŋamba baali babatuufu abaayogeranga batyo nti bw'osoma ennyo owunga kuba Dr. Stella Nyanzi yasoma nnyo naye tabanga yawunga bwe kibanga olwaleero abayivu be beeyisanga Stella Nyanzi ffe ba misomo gyalema ng'ate tusobola okubeeramu ak'obuntu then okusoma kutuusa okubeera useless taba ne nakyemalira amasomero yagaggala aganya okugaggula then n'okusoma ndaba kutandisa okubeera useless mpola mpola abaana b'eggwanga bagenda tutandikira ddala okukukyawa yo ate banakkiriza batya okuddayo okusoma nga n'abaasoma obwongo bwabwe bwayiika mu ggalani y'amazzi ne bwe tububugumya tutya kati essaawa eno tebukyakwata abo abaana ba stepboni boolaba baana b'abagagga era abagagga abali ku live yange eno zemmanyi nina mikwano gyange emigagga amma temuliiko bakwano bange abagagga abali mu Amerika abali mu UK abali wa suula omuggo oyo noona omwana kyasala kimuwi
naye weetega parental guidance giteekewo bw'aba yeetaaga okusabulwa sabulamu akuba owuwa akuba awumba okuba owumba naye bano abaana b'abagagga ba Stella Nyanzi babaakanyanga kubaweerera kusoma wabula tebaabagunjula kyo kye bayita okusoma naye n'otabeera muyivu kyo kye bayita okuyiga oluzungu n'otayiga nnono kyo kye bayita okuyiga oluzungu n'otayiga nkozesa ya lulimi kye kye bayita okuyiga oluzungu n'otayiga k'abantu kakati mikwano gyange mwenna abagagga abali ku live eno abaana bammwe mbadde nsaba nga nsabisa kiseera nga nsabisa ddembe bwe muba mubakolera bye beetaaga bwe muba mubaweerera mu masomero ag'ebbeeyi mukimanye ate waliwo akaseera ak'okugunjula omwana wano nno omuganda bwe yasinziira n'agamba suula omuggo oyo noona omwana oyo Stella Nyanzi ku byayogera olulimi lwe lwakozesa kitegeeza ewaabwe kyabanga open okuwemula baakuliranga ku mmere okuwemula baakuteekanga ku dining table z'abakitaabwe maama n'akubawo ekigambo kiti kyava n'oli amugamba ne mwami Nyanzi n'amuddamu nti naawe olinga kino mukyala bu Stella Nyanzi ne bufunako ttiimu kwe bugwa ne bugamba tugende n'eya maama tuwemule taata oba ne bugamba tugende n'eya taata tuwemule maama kaakati okuwemula kwe kwaviira ddala ku ngozi eyamwola okuwemula kwe kwaviira ddala ku ngozi eyamwola kubanga mu maka ga kitaawe be baali baana baliwo mu maka ga taata wa Stella Nyanzi kuwemula be baalinga baana baliwo naye okuwemulako si kikulu kubanga oyagala okukulabira kakulabireko atayagala kukulabira kakuleke but va mu struggle y'Abannayuganda Bannayuganda bafugiddwa obuwumbula Stella Nyanzi emyaka 36 wakati mu kutigumbulwa okuva His Excellency Bobi Wine we yajja bwoboga tuli mu katemba kyoyo abamu okufa firimu ki eyali ezannyiddwa nga mulimu okufa okwaddala firimu ki eyali ezannyiddwa ne bagamba Lemba afudde naye ng'afudde bya ddala kye bayita firimu bakiyita kwakitinga fa naye nga tofudde okwefuulanga kankiyite bwe nti oba okupretendinga naye no tufa eno gy'oyita firimu tuli mu kufa abaana abafiiridde mu struggle eno siswa bakumenyera mannya ne mbamalayo naye gw'olowooza balidda bwe baba tebalidda ki ekikwogezesa eri ekijega nti tuli mu firimu ddala eno firimu okakasa erimu amasasi live bullets nga n'abafa tebagenda kudda ddala eno eba firimu kyekyegambye wasoma naye toli muyivu osobola okwogera oluzungu olulungi akawalamuko naye ate tosobola kuanalizinga na kufumiitiriza kyogenda kwogera ogambe nti naye kino kyeŋŋenda okwogera kijjensa era ebigambo by'oyogera Dr. Stella Nyanzi tolina njawulo na muntu afuuyira ku lujjuliro kubanga okufuuyira ku lujjuliro tekugirawo tekuwoomerawo okufuuyira ku lujjuliro kaakati bwe tolina njawulo na muntu afuuyira ku lujjuliro tafumiitiriza kino kyenkola kyekituufu ky'okukolera wano kaakati naawe njagala otandike ng'okuyiga okufumiitiriza Dr. Stella Nyanzi weebuuze muli munda mu mutima gwo sharinga video gwalabe mutuukeko muli mu mutima gwo munda Dr. Stella Nyanzi weebuuze naye kino kye ŋŋenda okwogera kijjensa ddala omuntu omuyivu nga nze bw'ayogera ekigambo kino abayivu ŋŋenda kuba sibavumiriza ansi eri nti buli kyokola ovumiriza abantu abayivu teweefumiitiriza ekikujjira mu kamwa ky'ofulumya y'ensonga lwaki gwe bw'olabawo kamera n'okuwemula osobola nze nakulaba awo nga muli mu kampeeni zammwe ez'FDC wakubawo ekigambo oyo Erias Lukwago olw'okuba akulidde mu Buganda akyalimu kali akatima ka Buganda naye nno Ssaalongo gw'oba olowooza nti bannalongo be bawemula n'oyo Lukwago Ssaalongo Lord Mayor naye Ssaalongo ababbaawo nga gwe Nnaalongo yakwata ku mutwe ng'ekigambo kimuyitiriddeko ne yeekwata ku mutwe kubanga gw'olina obuzibu buli bumu Stella Nyanzi
tofumiitiriza tolowooza emboozi z'omu kisenge ozireeta mu katale emboozi z'omu kisenge ozireeta mu mawulire n'owemula nga TV zikwata radio zikwata abaana bakuwulira oba ani aliwo oba abaana b'ozadde toyagala kumanya fenno wano ewaffe mu Buganda kyabanga kive nnyo omuzadde okuwemulira mu maaso g'abaana bo bawaakirika ewalala mu bakulu banne naye mu maaso b'abaana baatuuse ozzaala n'abo baazaala kyabanga kive nze mbabuulira ebigambo bino nze natuuka kukula kutuuka wano saalaba ku mpale ya nnyabo yeebaka emirembe saalaba ku mpale ya nnyabo era lunaku lumu natuuka okumubuuza kuba nalabanga bato bange empale zaabwe abawala bakulu bange sorry abawala natuuka okumubuuza maama lwaki abakazi abakulu tebambala mpale kubanga saalabanga kuyiye yaseka naye toddangamu okumbuuza ebibuuzo ng'ebyo saalabako ku jjajja wange Nakayiza Hadija e Butambala mukyala Kikwako ng'agenda mu ttooyi ndi we yakuta tipi oba ekikookoma n'akadomola kkirira mu ttooyi zera nali mmanya abakulu tebagenda mu manju akkirira ng'anoga budoodo mpola mpola asalira eyo neyebbika akayo naye kyavanga ku ki bwe butalaga ebigambo byonna ebirimu okwesittala oba ebikolwa byonna ebirimu okwesittala eri abaana era omuntu omukulu teyagendanga mu manju ng'alabwa omuntu omukulu teyalaganga mpale ye saalabako ku panti ya ssebo kapale kaak'omunda nga nkasanzeewo naye bano obuwemu obuseegu okwesittala bakulenze Basitera Nyanzi bakuleese mu butale bakuleese mu butale kaakati olw'okuba bonna obwongo bwabwe Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omuyima wa sitaani ku nsi yaweetooloola ati nabo kati bakola bya sitaani bajjula ye omanyi nga bwe nabagamba omuntu kyali kyajjula kaakati bajjula sitaani gwe bayita Museveni kubanga mu Uganda Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yalinga eyatongoza okuwemula gufuuke namuze mulungi weewaawo ate era bwe kiri Basitera Nyanzi we bamuddamu oli bwe yaga nti okuwemula kufuuke muze mulungi Basitera Nyanzi yaga nti weewaawo ate era bwe guba kyovula abawemula bakubawo ebigambo ebinene nga tebafuddeeyo oba bali mu baana oba bali ku busezaala oba bali luddawa bo bawemula wonna we baagalidde bowemula wonna we baagalidde njagala oyogeza amazima gwe munnayuganda alaba vidiyo eno bw'oba oscrollinga ku intaneti oba ku Facebook okkirira oyambuka n'ogwa ka vidiyo ka Basitera Nyanzi ng'oli n'abaana bo ng'oli ne maama wo oba ng'oli ne taata wo osobola okukazannya nga tosoose funa headset oba earphones osobola okukazannya nga kali mu loudspeaker ne maama akawulire era obwongo bugga nti kino ekikazi kitabangufu sigenda kukazannya kiyinza okkuba waawo ekigambo ettaka n'enjo yali mmiri abe Basitera Nyanzi abaali baagala okkulembera ekibuga omutudde embuga za Ssaabasajja be baali baagala okkulembera ekibuga ekyo abantu ne bagamba kino ekibuga mwe muli embuga enkulu tumugenda kireetamu buseegu bwammwe ensonyi bazifudde obusungu baabujja kwabawuddiisa nti mujje eno ne batajja wantu watuufu kakali ate babutadde ku ffe kyekye nagambye nti waliwo emizimu egy'abaafiira mu mataba egyalulumira Nuuwa waliwo emizimu egy'abaafiira mu mataba egyalulumira Nuuwa ti mmwe mwawona ffe mwatuleka ne tufa kyokka nga Nuuwa bwe yakuba akagombe nti abaaye mulinnye eryato nga temunnasanga buzibu banyuma Nuuwa otugamba ngaani Nuuwa oyogera ngaani amataba gamala okubatwala batuliko batukolimira Dr. Basitera Nyanzi ffe munne totunyiigira nyiigira Babesigye abakuwuddiisa bw'oba onyiigira ekirala bw'oba otubanya mission 2021 wetuuseewa
woko tuwaka yakomawa Kiggwa leero yakomawa People's Government yakomawa mwe buli ekikona kye musuula amulaba bannayuganda bakizize amuleetawo ekirala kakati mwaleese obutwa bwe bayita red card mwaleese obutwa bwe muyita red card ntirayo mwayagadde ojjuguza bannayuganda kumba ate kati bannayuganda twabakubira dda torch mu buli kimu obuziina bwammwe ne tubukuba mu torch ne balaba obwerere bw'ababesigye obw'abalukwago obw'abaani kakati tebakyasobola kuddamu kuwuddiikaala oba okuwuddiisibwa mwe temukyasobola kuddamu kuwuddiisa bannayuganda kubanga bannayuganda mwe mwali misota gy'abaluma kanneebalaba omuguwa beekanga era omuntu yaluma ku musota bw'alengera omuguwa ye guba ogwa bbulaaka gino egyasibanga ebite by'omukyalo adduka misinde kweyongerayo kwekweka kubanga amanyi obukaawu bwagwo kakati mmwe mwabojjabojja abantu temwababojja mwabojjogola bannayuganda emyaka gye mwalimba ensi nti muli ku opposition bababuuka ne munaleeta red card ne munaleeta yellow card ne munaleeta nyonyo ngwengwe abannayuganda tebakyasobola kuddamu bakwasa bwesige nabagamba obwesige bulinga mbeerera obwesigwa bulinga mbeerera evaako omulundi ogwo tedda ne bwogenda mubasenga kulannama bano abeeranga nina kamufunza janga omusajja kukwateko ng'oli taiti ng'olinga ali embeerera kasiteevaako yeeba evuddeko kakati okubala kintu obwesige bulinga embeerera evaako omulundi gumu bannayuganda babajjamu obwesige bwe buba obufumbo bwe twalimu nammwe bwakomekkerezebwa nkiddamu bwe tubanga ffe bannayuganda nammwe aba FDC twali mu bufumbo twakola divorce ffe situli mbizzi nabagamba nti tusesema ne tuli wansi wikusesema yu obeera kusesema ddi bwe tukuvomitinga tuba tukuvomitinze tuba tetukyayinza kuddamu kulya bwe tukukyawa tukyawa lumu tetuddamu kuwayo second chance Dr. Besigye n'akabinja kamwaka kabasiteera Nyanza twabazira twabasesema ffe tulinga mbizi tetukuba advance teweta ffe tuli train takuba advance kyolina bye weerabidde soko yimirire okuba advance tesiba esimbula lumu neegenda temanya byemabega emanya byemmaaso gyegenda kakati mmwe muli mu byayita byaffe simukyali bagenzi twabafuula banguli kuba muli mirambo egyaffe dda temukyayinza kumalira bannayuganda budde olwaleero temukyayinza kumalira bannayuganda budde olwaleero bannayuganda babavaako bannayuganda bazuula amazima bannayuganda bazuula ekituufu olwaleero okuva lwe kiri nti baabasesema tebakyayinza ate kuddamu kubalya gwe wagenda weeziika wekka otambula otya n'ogenda ku limbo y'abafu abatali ba kika kyosabeyo emikisa abo bafu boolimu mirambo egitambula mirambo egyabulako effiire giri eyo givundira eyo gyabulako effiire gwe giwasalawo okugenda mu mirambo egyabulako effiire n'olema okujja eno mu babo baitayo Kyagulanyi mweddira gu mwenna muli bambogo eyo si nsonga Kyagulanyi awo wabeerera vibrant mwayina ekibagatta kulwanyisa Nakyemalira bw'ate ogenda otya weegatte ne babeesigye abakola ne Nakyemalira tolabanga wasuula obubone bannayuganda ne bagamba be bamu era y'ensonga lwaki baakuma bannayuganda bagamba bano be bamu banaisira bakomenti zammwe munsonyiwe oba olina kyoyogedde ne sikudda bagamba bano be bamu
kubanga wagende ewa Besigye bo bannayuganda gwe bakakasa nti akolera Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo njagala okujjukiza mwannyinaze oba maama wange Stella Nyanzi, bw'oba oyagala okufuna emirembe mu nsi muno, bw'oba owulira nga tosobola kulwana ne bannayuganda batuuke mu nsi nsuubizi, toba discouraginga, toba malaamu maanyi. Ate abo abavuddeyo okusitula amaloboozi gaabwe ku lwa struggle eno, toba kuba nnyanya nvundu, tobayita byonziira. Bw'oba tosobola kubawaana, you better keep quiet. Era kano kawoningi kagende eri buli muntu. Bw'oba owulira tosobola kuwaana Bobi Wine, then era tomwogerako, teri agenda kukusokoola gy'oli. Wabula lw'olimwogerako mu ngeri emuvvoola, twabagala tujja basuguukulira eŋŋumba zammwe tuziteeke ku display tuti enseebe erolere. Tujja bafungula tubakunamye eminanka gyammwe abantu beerolere emiwulo engeri emabega. Gwe Stella Nyanzi sikuzzaako kigere, nkutadde. Waliwo obuvidiyo obuli mu kusaasaanyizibwa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ng'alaga abantu abakutte emmundu nga bwe basala abantu nga bwe bakola ki, nga bayogera ebigambo Allahu Akbar. Uganda tujja gitwala. Uganda y'abasiraamu. Uganda erina kubeera mu bukulembeze bwa kisiraamu. Balina enteekateeka nga bwe baayagala otuteeka mu tribalism ne bigaana oba genocide. Tribalism ne nepotism. Baayagala okukireeta abantu ne bagaana okukigula nti Omunyankole Omuganda omusanga muwalane, Omukyoli Omulanga omusanga muwalane, Omusoga Omugisu omusanga muwalane. Ekyo bwe kyabalemo promotinga, nepotism we yabalemo promotinga, babakidde madiini nti Omukatuliki bw'osanga Omusiraamu walanira ddala muyiteko. Omusiraamu bw'osanga Omulokole walanira ddala muyiteko. Kubanga bataddewo embeera ti abasiraamu tebaagala wagundi ndala mu Uganda, wa ddiini ndala. Ti abasiraamu baagala kubeera bokka mu Uganda. Mbwera Uganda baagala gifuula ya sharia law. Njagala okubagamba kino bannyinaze ne baganda bange abali mu madiini amalala. Eno si state y'Abawarabu. Eno state eri free ku buli ddiini yonna. Ate olaba ne mu Bawarabu Abakristu gye bali. Terifuuka sharia state. Amateeka gatutwala gali baga constitution eno gye tulwanirira, siga sharia. Era eno terifuuka Islamic state. Eno biba byamawanga bagiyita mawanga magatte, madiini maki magatte. Kati Nakyemalira kyayagala oteekawo nga kyali ayagala oteekawo mu kusosola mu mawanga, kakali ayagala kireeta mu kusosola mu madiini, atuttinganye atweyawuzeyawuze. Naye njagala kubakakasa ebigambo bino. Eno state y'Abannayuganda bonna, atta Musiraamu, atta Mukatuliki, atta mu Advent, Orthodox, Kristaayo, kaabe musamize amafiina naye ye. Mukitegedde? Balekerawo bawuddisa nga batondawo obubinja bwabwe ne basala abantu emimiro nga bakutte obuvidiyo. Ne bagamba kino state y'Abasiraamu. Ayo boogera ebigambo Allahu Akbar. Tutte bano abakafiri. Fe Obusiraamu gye twabusomerako obutonotono butuyigiriza okwagala nnyo banneiba baffe oba Basiraamu oba si Basiraamu. Era nneibawo bw'akuweerezanga ennyama lya wadde oli Musiraamu. Sinsi naye agiweereza Musiraamu tayinza gikuweereza ng'esaliddwa Joseph awo aba teyali kuwadde. Naye bw'aba agikuweereza lya kye bayita omugaso gw'omuliraano. Kaakati bano abaagala otukuubaganya ne baganda baffe olw'eddiini njagala mubabuuke. Nkiddamu abaagala oleeta obukuubagano
ne baleeta abantu abasala abantu emimiro mbu oli ayogera Allahu Akbar sikiwulirangako nti Kuruhani esomesa okutta baya Museveni yaba yagiwandiika era abo tebaba basiraamu oyagala kuleeta bufuzi bwa bukulembeze bwa busiraamu ng'otandikidde ku banneiba b'osala mimiro obusiraamu butulagira okubuulira enjiri kitegeeza abakikola si basiraamu abo bakifeesi ba Museveni abo bakifeesi ba Museveni basobi tayipu bano abalonderera obulonderezi ku nguudo be yasanga banuusa amafuta g'ennyonyi n'abatwala n'abasomesaayo oluwalabu awo byabasomesezza ne bayigayo ekigambo kimu nti Allahu Akbar ne bajja ne basinzira ku kigambo Allahu Akbar okutigumbula abantu. Jamiru mukulu njagala atubuulire kitaawe yaani amannya ge era yali asaazisa mu muzikiti gwawo oba yali asalira mu muzikiti gwawo. Muleesa abatemi b'embizzi mukati basiraamu okuteekawo ekifaananyi nti abasiraamu tebaagala bano mu Uganda nammwe mubakyawe ngaye mwali mwagala okuteekawo ekifaananyi nti Bobi Wine wa Abaganda ab'amawanga amala mu mukyawe ne bigaana. Kati mutandise okuteekawo entalo z'eddiini but as usual ntera nnyo ggambo yonna kyemanya Luciferi Kizepa Odoloni jajja zedde jajja galaba. Guno omulembe gwaffe ebintu bigwanalayizinga mu ngeri ndala nnyo era guno omulembe gwaffe gukimanyidde ddala bulungi nti gwe ADF. Guno omulembe gwaffe gukimanyidde ddala nti ye gwe abadde akola obutujju ku bannaggwanga ne basseggwanga ntegeeza bannansi. Guno omulembe gwaffe gukimanyidde ddala ye gwe Koni. Guno omulembe gwaffe gukimanyidde ddala ye gwe Alisira Kwena. Guno omulembe gwaffe gukimanyidde ddala nti omuyeekera gwe walina mu Uganda yali omu bamuyita Kikome Kabati Itongwa Meja. Kaleka kulimba nsi nti olina omuyeekera mu ggwe. Bw'oba olimba ensi nti olina omuyeekera mu ggwe nange nnina ekibuuzo nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni. Singa ddala kituufu Uganda yalimu obuyeekera obw'ekikula kyonna musooke mwebuuze lwaki mu kwekalakaasa kwa 2009 Kabaka amuganye okugenda e Bugerere abantu nga batandise okugukuma gwasi nga tewavaayo muyeekera kulippira hype kulumbira abantu babulijja abawe emmundu n'amagye gagaleete gatandise okukekeza ennyago kubanga mu Buganda waliwo kye tuyita kyewayagaliza embazi kibuyaga asudde genda osenseeko enku genda osenye enku kwogwa omuti kibuyaga gwasudde ogenda ofumbise kuba wayagala okugutemesa embazi n'ekibuyaga akoze eki akusuulidde. Bw'oba walina abayeekera abaali baagala okujja mu ntebe y'omumwe w'ekyangira kyangira senga ddala nga kituufu baaliwo oba nga baaliyo ku mulundi ogwo baali basitukirawo baali bafunye omukisa ogw'amaanyi okukulwanyisa naye tewawulirako kabinja kamuyeekera yenna nti kaakano kazze mwaka gwa 2009. Kino nno kiba kyeragira ddala lwatu nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa Odoloni gwe abadde omuyeekera wa gavumenti yo ebikolobero ebyakolwa ku bantu b'eggulu gwe yabibakolako kuba gwe Koni ebikolosima kibweterayo kyezza abantu gwe wabookya kuba gwe kibwetere akabinja ADF kogamba akafoomingibwa myaka jadda mu 2009 kaali luddawa okujja okukankabula bbomu kakujje mu buyinza kiregeeza gwekko abayi Alisira Kwena yali luddawa mu budde obwo James Ongwen yali luddawa mu budde obwo kubanga omukisa ogutwala obuyinza yali agufunye nga gujjidde ku kakeeka lwaki teyajja n'agukozesa. Kino nno bannayuganda njagala kibazibula amaaso bomu zonna ezikubiddwa bannayuganda kibwetere kwokya bantu Koni kusalako bantu mimwa obuyeekera bwonna obutemu bwonna bijambiya bakazi kuttibwa entebe nga bamaze obbatuusaako obuliisa maanyi. Ebintu ebyo bibadde bikolwa abantu mu mannya ag'enjawulo naye ng'ate ebintu ebyo amannya ag'enjawulo gonna gategeeza Museveni gakuŋŋaanira mu muntu omu Museveni. Amannya ag'enjawulo agabadde gakola bannansi ebintu ebyo gakuŋŋaanira mu muntu omu ye nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni
bw'aba yasobola otuuma muganda we Sali Musale yali Kalebu akandwa naho agenda afune ssente ezirwana olutalo era manya asobola okwetuuma erinnya eddala lyonna ng'anaatigumbula bannaggwanga ne basseggwanga nkiddamu Museveni yekkoni yekibwetere yerakwena mukitegedde bannayuganda bannange yensonga lwaki mulaba mwaka gwa 2009 agamba nti gavumenti ye ina abayeekera tewali muyeekera n'omu yavaayo kulippira hype eyo tewali muyeekera n'omu yavaayo kulippira hype eyo ajja amulwanyisa amugye mu buyinza kubanga yali afunye engeri entuufu ey'okumulwanyisa naye tewali muyeekera n'omu yajja kino kikulage nti ono talina muyeekera ebigendererwa bye mu kufoomingawo bugurupu bw'abayeekera kupromotinga bukyayi mu mawanga madiini okubbirako ssente z'abazungu n'okuttirako abantu ab'ensonga mu ggwanga mukitegedde ag'amaaso golaba gakyuka emmotoka z'ewaffe zindese yanno kaakati nasulawa nga byebusujju mutuwanda lulusu